Fiki Gaza ono mumanyinga era omuzi w'emisango okusinzira ku poliisi. Okay, criminal okusinzira ku poliisi. Mumanyinga emizi w'emisango gwe bakwatako emabega kaawo ne bagamba nti basanze n'omuntu ewuwe eyatta omuntu. Ngali mu kibinja kye. Okay. Era ne bajjayo n'ebizibiti bibajja mu njuuyi. Ebimu ku by'omuntu eyattibwa. Yeah. Okusinziira ku bwino wa poliisi. Abantu aba n'abatuwuliza njagala munfune bulungi. Bino mwogezi wa poliisi yali abyogera owekatwe. Figaza yabadde mu lukungana lw'NRM. Kakati ye yabadde mu campaign za NRM ng'ayimba. Ng'agamba atya? Ng'agamba nti abanupu baali bamuwubisa nga bamuga eggwanga liri mu buwambe. Neba yagenze tuuka ku mukolo gwa NRM nga eggwanga baali nunula dda. Otyo. Yono gogambe gwe basanga n'ebizibiti. Ebyo byenkumenyedde mbadde manya profile. Tutegere statement kati ziva. Statement zino zitambula bwe ziti. Njagala otunuulire abantu bannabitone. Abaferefere, ababibbi, abayina emisango sango nga bakola ku misango ku bantu olabe ekintu kye bakulembeza ki walabako sipapa namulabe naye number plate zo wazirabye number plate golodi kamuleke number plate wazirabye ze motoka golodi waddalo bakopi kaba kamyanso number plate wazirabye ze motoka nazirabye zabadde kochi oyinza okuba tewazeetegereza emu njeru eriko ekifaananyi kya president Museveni mu kyambalo kye n'endala ya yero eriko ekifaananyi kya president mu kyambalo kye mu motoka ze nti omuntu asuubira okukola emisango aba ne gaadi emabega era abo basanga nnyo obanga bali mu kuzza misango obasanga nnyo nga baga nti wagira president Museveni kulwokuba bakimanyi nti NRM kye kiddukiro kyaki kyabonoonyi kakati ate waliwo n'abaagiza kati abaagiza be bafiki Gaza bwe bamala okuteekako emisango gino kubanga teyagisinga teyagimala bamuwa koti beiro na zi police bondi bye bagaba bwe bakuwa police bondi ne bakuwa ne koti beiro oba tosinze musango guba teguwedde naye bagulekawo ku pendingi bagwopozi banyigabanyizika pose ne guyimiriramu okitegeera yali wanuupu bwagamba yajjanga ku kitebe olumu yajjayokko nzijukira bulungi naye bwe bamala okuteekako emisango gino era njagala otunuulira abantu bonna be bayogerako nga bagamba nti ono yatta omuntu simanyi yamwokya simanyi bamusanze n'omusiwo simanyi yamutomera bonna ojja basanga nga bagwa mu tuleere egyo emu bamutira bweru wakiko bagwa mu tuleere egyo atagiguddeemu nga wankizo nnyo osanga takyaddamu kuyimba oba okulinaana ku NUP olw'ensonga nti emisango gino gimala obbakwata banoonya ne bagaa kati mu njaga zaaki okusonyiwa ojja ku mikolo gyaffe n'ebigambo bino n'obiyisaawo kyova olaba osanga omuntu ng'agamba nti nze Mwai Museveni gwe mpagira muwoza abeewo temwina kyakunkola ayagala akikole ki akinkole olw'okuba bw'amala okwogera ekintu ekyo ateke kaweerero kaafuna mu bulamu bwe era ogenda okugenda profile eyo n'ogamba nti oyo yali ati akyogedde nti muyimbi w'amaanyi yayimba ennyimba zino nti omuntu yafiira ku kikomera ki omuntu yafiira mu kikomera munda omuntu baamwokya omuntu bakola ki batambulyako ebintu ebiringa ki ebiringa bwe bityo kati kano kaba kafusa akakunizo bamusibira mu musango obakozesa kye bakola ki Figaza agamba nti yabadde ku kivu ng'agamba nti NRM ekolete anti nga tetunnagendayo nga tebannamukwata byayogeranga ebyo nga tebannamuteekako misango egyo byayogeranga kati omanya lwaki abyogera kuwuliriza ku misango nti abazzi b'emisango mu Uganda kimanyiddwa bw'omala okugizza oba nga oli mu kuzza misango okufubitika NRM kyekiddukiro osobola okwekuumira n'emisango gyo kwefubutika NRM omuntu yenna ali mu kuzza emisango oba nga oli mu kugizza woyina okwekuumira n'emisango gyo nga teri agambako NRM kyaliko
Mawa. Yeah. Fiki Gaza yabadde ku babadde activation campaign babadde ku biki. Babadde loza ku ntambula za President Museveni zagenda atambula nga alimba bana Kampala. Okay. No kubabuzabuza. Naye bwaba avunya akalimuke agenda ayimbe bigwe. Ne bw'atandika ate okugenda gy'avudde n'atandika okukuba ya amayinja yeye nnyini kiba kiraga obutategeera bwe kubanga obadde owaana eri ovuddeyo ate dakiikemu ogamba mbu bambuzaabuza gavumenti ekoze nnyo nga n'okuyimba n'ebivulu bye yali ayimba takyabiyimba ate ayimbawa asigadde kuyimba kampeyini eziba mu mwaka ezibaamu omulundi ogutya mu myaka 5 nga mugenda kubeeramu ennaku just myezi 3 zokka zogenda okuyimba ku kampeyini ya Museveni naye n'otuuka eri n'otandika okuwaanawaana okwogera ebintu ebitakola naye erabira nti ekiri ku muntu gwagenda okuyimbira mwami Museveni oba NRM nga weeri bwe bannayuganda okuba bafizikaza amanyi nti ayita bulungi ku luguudo amanyi bulungi nti balwaza amanyi bulungi nti ekintu kyakubira pokopoko mu geto banne bali bubi amanyi bulungi nti amalwaliro tegaliimu ddagala kakati abantu nga baffe Gaza baba beetaaga kukebera mutwe baba genda kwetaaga kukebera mutwe kubanga ye bwayimirira wali n'agamba ndi nze kati kenyimiridde wano ku stage n'ennyimbo lwobba kubanga Fifi Gaza mutuufu tebasobola kumuwa milioni zisuka 3 bwe baba bamuyambye ennyo bwe baba bamuyambye ennyo engeri gye badiibuuda ssente z'omuwa omusolo kale bamuwaayo 5 naye bagenda muwaza akulabirako ayinza kubona ebya keesi byo sibimanyi nnyo condition ki eziri ku keesi zaabwe kubanga keesi yazijja akyalina mu NUP nenze njagala ebigambo byayogera nekuva eri n'awaanawaana ng'alina obweddi bulijjo gy'ali n'agamba bulijjo nagendayo baali bambuzaabuza ekino kiyitivu biki byalabye bye bakoze gwe mbuulira kiki kyalaba ekirungi awo yabadde ayimiridde kwe yasinzidde kakati ba Fifi Gaza pisto etya yo bakuteekako pisto gwe tosobola kwogera bintu byolaba nti kale NRM ekoze bulungi enguze n'ennyimba yogera ekyo naye ebintu ebiruma bannayuganda bingi nnyo okusinga ba Fifi Gaza bye balowooza omuntu ye akeera n'alowooza nti nze NRM kempadde okuyimba ndi ku mukolo gwayo obulamu bwange bukoze eki buwedde bannayuganda bali bulungi olw'okuba ye alaba nti afunyeyo miliyoni 3 ennya zayimbira kyova olaba nti obalabye bangi nga bali mu maziga walabye abantu abali mu maziga nga wano basooka era nze ndowooza omuntu atannagenda mu kukemebwa kwa NRM weegendereza abantu ababaddeyo abatuuseeko ebizibu abadde bawaanawaana nze kati wendi wano nze mmaze nali nabuzaabuzibwa bawunzise batya nyenze newunya bannayuganda n'abantu abali mu nsi abantu bate bagoberera biri mu nsi kubanga bw'olaba olukalala lw'abantu abagenze mu NRM ebbanga ebirungi byafunyeemu n'ebbanga lye bamaze nga babawaanawaana basibye bawunzise bali mu kukaaba nga bali mu maziga amayitirivu naye omuntu n'asigala nga talaba nakulaba n'abeemu ayogedde ku sipapa baali wano ng'emmotoka bavuga ku kkubo batambula bagenda ebataddeko NRM banga balina n'abasirikale ne tubuuza ne tugamba ono musipapa ali ku ddaala ki atambula n'abasirikale abatali ba bulijjo betuyita n'aba SFC nga batambula nabo naye sipapa amalala gatuuka ekisa ne baga nti oyo tumukozeseza kye twamukozesa n'agenda ne bamuta oba okitegedde kakati kiba omuntu munnayuganda olina okutegeera n'obeera nga amaaso go tegaliiko kifu n'olengera n'ogamba sipapa bwe yabeera n'abasajja bano n'abekuutirizaako byaggwa bitya oba okitegedde n'onoonya Catherine byaggwa bitya oba okitegedde abantu bonna abazze beekuutiriza ku NRM bawunzise bubi nnyo
kankubulira amazima amatuufu naye nze njagala bannayuganda bategeere ekituufu Doni Chris babeeranga awo nga be bantu abatambula nga beeyagala ng'ensi tulabye abantu bangi buli muntu eyerimbise ate omulabye otya babaddewo nga batambula n'abasirikale abantu bangi nnyo nze nkubulira abawunzise nga bawunzika bubi bali mu maziga ag'ekitalo naye nze ndowooza abayimbi abagenda okuyimbira eyo mu gundi zaabwe ezo mu NRM bayimbe bafune sente omulimu gwabwe baveeyo bamanye nti tumaze okuyimba bakati kankubulire lwabandi mayinja ebigambo bye yabiyisa mu nnyimba ebigambo byamayinja yayogedde ebigambo kye byamayinja saabiwulidde nnyo naye mayinja ennaku zino era naye mulaba kakati ebigambo bamutwala okuyimba agende kuyimba bakwendoosi nze kyendowooza omuyimbi bw'oba ogenza okuyimba genda oyimbe bw'omala okuyimba kubanga ebintu bino bikyuka sakozi nze nkubulira oluusi oyinza olabanga ekibiina kyolabanga ekinafu bwe kyolowooza nti oli mu NRM wamala bukyenkya munnaye nga gavumenti ya NRM evuddeko ng'ebintu bikyuse so abantu mufuneke mwerekeramu muleme kuyitawo nnyo bakuwadde sente zo kati nga mayinja yandibadde ate ye takyanyega na kunyega agenda ayimbe abuukebuuka akoze jijijijiji akole ebintu bye biggwe ne bwana agenda nga ayolekereza n'ebigambo abyolekereza mu bantu abanyigirizibwa munne bo bayinza oba takyanyegeza andi Vivigaza omulaba ayina emyezi gyegi obeegi agenda kuyimba bamuweeyo obusente ekyo kiggwe bwe kinaggwa Vivigaza agenda kuddayo abeere awo nga bw'ali walabako ba Big Eye batambula ne bagenda mu NRM bwe batambula ne bagenda mu NRM bakomawo ne babasuubiza ente ezimu Balamu n'azitwala okimanyi ekyo ente ezimu Balamu n'akuŋŋunda nazo n'azitwala naye yayogera ebigambo ne bwe yavaayo ye yategeera ekiryo n'akomawo n'akkakkana era kati waali mulungi ateredde ki ateredde ente naye singa bwe yagenda eri eno yavumayo wandiekanze akomyewo ki bagamba wova toyombye wootera okukola ki okudda naye abantu abagenda mu kuyimba mu kampeyini za NRM muyimbe muleme kuzanyira mu nnaku y'abannayuganda bannayuganda baavu bannayuganda baweera abaana mu ssente ennyingi empitirivu nambe ndowooza tuvunzike gundi eno kakati waliwo ekintu ekirala ekibeera ekikulu ennyo abantu bano olumu si musango naye ndowooza byoyogereddeyo oba anti ekivaako obuzibu bakuyise kuyimba nnyimba zo naye omaze noyongerezaako n'ebigambo ate era ekyokubiri kamalo kikubuulira abayimbi bano bemulaba obumu bemugamba mbu babadde ba NUP bakyuse babadde tebali ebiseera ebisinga obungi ekireeta abantu bano ku saidi ya NUP ekituufu bakimanyi nti ye saidi y'abantu bakimanyi ye saidi y'abantu ababawagira kakati omuntu yeekwata nga ajja n'afuna we yeekwata nti kanneekwate ku bantu kuba bagenda okukola ki okundeeta kyava ajjako ne ku kitebe nga teryamuyise ate ekitebe tekisoba mugo oba nkiddemu ajjako ku kitebe nga teryamuyise ne yeeyisayisaawo saate ku movement agendayo bamusasudde naye ku NUP atajjayo teryamuyise yeyereeta abantu basobole omulaba nga alinga mu kifaananyi kyabwe ku NUP ajjayo teryamuyise nze njagala omuntu atandika okuyimba ng'agenda ku kitebe kya movement bagambe nti ono kaliba yayise wano batunuulire bonna ekisinga bateeka mu bantu n'okubafuula abantu basooka kugamba nti ffe tuli ku sayidi yaki y'abantu ne beetega tebabeera ba movement tebabeera ba NUP no babeera abantu abo nga bali awo nampa wengwa okitegeera nampa wenkola ki wengwa kyava agamba nti kangende eno kavule noneyo ku masannyalaze ntutumuke kati agenda oyitimuka olumu nga n'ennyimba ze size zirya bwe zikola ki oba nupu bagikozesa
kulinyisa value eri okitegedde yetegatega kulinyisa value kakati wamala okulinyisa value kakati wamala okuyitimuka naga nti kati bamutegedde kubanga n'aba NUP bamuwagiddeko ko olwo atandika obiddinga eri atandika n'okwewayiriza Bobi Wine yatuyise twava naye mu ndongo nga n'okumanya tamumanyi okitegeera kakati mu kwewayiriza okwo kyebava bakwata bana ba NRM engeri gye babama nga balaba nga valuable asset kakati ne bakusika oje saidi yaabwe abamu babasika mu ngeri y'okubawa ssente abalala babasika mu ngeri y'okubateekako emisango egyo bwe giba kamuvi ebibaawo nze njija nkigamba abantu era nkyogera nnyo era sijja kukowa kyogera abatayagala abanyiiga kubanga nze sikolera kumpaana olaba nupuweeri kati abantu nga badokita lawyer abo bebandibadde abantu okuwa kaadi mbuuza lwaki oba kankugambe lwaki ti dokita lawyer obalaba nga emyaka gyabwe basomye bayina okutegeera okulala si basajja nti ngati nga boolaba banyanzi nti nyanzi omulaba emyaka gye mutuufu ali mu myaka giwummula ti ne bwokeera enkya n'omuwa kaadi ya NUP ekinene nnyo ajja kuvugirayo ekisanja kimu oba bibiri ate onoonya omulala oluusi nga ne dokita Loyi eyandikututte ebisanja ebirala 3 oba 4 ng'oluusi naye yagenda dda n'ensi yaggwamu dda n'amaanyi ate ng'ali walala okitegedde dokita Loyi yali girudi president Makerere awo bw'otunira abantu abadde ba girudi president mu byobufuzi bya Uganda babadde bakulembeze wadde ng'abamu Museveni ajja abayingirayingiramu naye era abayingiramu olwokubanga abalaba balina value bambidde baani abangi ababadde awo ku university Makerere naye buli muntu abadde girudi president ye Makerere awo abadde avaayo nga bw'ajja eno ate abeera muyitirivu era bw'obatunira mu byobufuzi bw'omutunuulira olaba ng'akola ki ng'akola kati Dr. Loyi bw'omutunira ne Mwami Nyanzi okujjako ng'oggyeko kino nti kale muganda wa mukulu naye ne professional ye entuufu tagirina ne bw'otunira Dr. Loyi nti bwe banaatuuka mu parliament anti abantu abalinga Dr. Loyi abalinga bamufumbira abo abali mu myaka egyo balina ebintu bye bayinza okuyamba balina bye bayinza okuyamba ku Nuupu tekisooka eba efunye omubaka agenda okubeerawo ebisanja kumpi nga 3 nga bw'olaba Bassemuju kuba Bassemuju bayingira bato oba kitegedde kyova olaba nti essaawa eno ne bwatuuka n'agamba nti ava mu palamenti aba akikoze yayingira muto akyasobola okwogera taliimu byeralikirira kakati badokita Loyi bano bayingiza mu myaka gino ekisooka dokita banaatuuka okuteesa ku byobulamu bitambula bitya ajja kuba amanyiwo tojja mulimba bw'onoomuteeka kakiiko k'ebyabulamu mu palamenti ajja kuba ategeera kyakola tajja kusala mu palamenti kati kyekituufu ayingidde dokita asomye ku gulawundi ajja kube kwali kubanga ate ba Dr. Loyi amazeewo ebbanga muntu weka wempe sibe bana abagamba nti ate jangu wano nkyusise endaga muntu ate nyingiza mu kitabo omanyi mu byobufuzi ebyo nabyo bibeeramu oba kitegedde kali bw'otunira mwami neya dokita kali bw'otunuulira osooka n'olaba nga amazima amatuufu oba oyagala bakulembeze bogenda ogenda nabo mu 2-3 abantu ba Dr. Loyi obalabira dda Loyi yakola kubanga ebiseera bya Loyi we baggalirawo university eyo ne bagiggalako ebbanga baali baduumula ebisale bingi nnyo ku university ebyabayizi abaana ne bayikalakaasa ne bagamba ne bagiggalawo emyezi gyali ndowooza mu 3 awo 4 ne baggalira ddala ekitabangawo Dr. Loyi oyo nga girudi president n'akulembera era bwe baali banoonya abantu abaleese ensasagge banoonya Dr. Loyi kubanga omukulembeze wa Makerere yaba adumira
yes yaba ku kikwe university zonna ziba zikola ki zimuluwulira kati bw'omutunuulira olaba ng'ayina ekizo kati ate bwe tugenda mu side ya Kalulu ti bw'omutunuulira Kawempe ki Kawempe South Makerere eyo mulimu abalonzi Dr. Loya awo abaddewo asomeddewo kitegeeza abalonzi baawo akola ki abalina bw'aba mu sawo ng'akolera Mulago musawo Mulago awo balondera polling station z'Emulago awo abalina awo obululwa nabo akola ki ne kakati obwa mukulu Nyanzi ng'ojjeko gamba nti tumuwa lwa muganda wa mukulu buli luddawa sijasula Nyanzi asulayo ne mu kusulayo ayinayo maka azobanga asulayo ng'apangisiza ate bw'ozza omutunuulira atayidde emirundi mingi mwami Nyanzi yatayirawo abadde mu Kampala Central lwembadde ndowooza nti abadde ayina okuddawo kubanga eyamuyisa obubi eyamubba akalulu abadde yavuddewo yasookerawa abo yasookera mu Central ku bwemupi ne bakamukuba nze ndowooza yandibadde adda n'ava n'agamba ajja ku bwa meeya ewalukwago n'akuba n'ebipande obwo simanyi lwaki yabuta n'addukawo kati wuwo ayingidde Kawempe ewasegirinya saabimanya nnyo naye newasegirinya ayinza okuba yali ayagalayo ate nawulirako n'abantu abamu nti n'endagamuntu ye yakyusa nkyusi yakyusa nkyuse n'agamba endagamuntu teyali ye Kawempe n'agamba kati kendina okwesimbawo wano nina kangende nesimbewo ate ejjukira yasooka kwagala Wasegirinya Segirinya ng'ali ku kitanda Nyanzi yasooka kwagala awo newagaana Nalukola n'akola ki n'awambawo nenze njagala okunzika ensonga eyo eya Nalukola eya Kawempe nga ŋŋamba naddala abali mu kakiiko ka Nuupu ekaadi muziwa abantu be mulaba nga ku bintu bisatu balinako ekimu ekisooka bakyalina future ya Nuupu ono tabuukidde bubuukizi Nuupu Loyi bw'omugenderera munnange no yatandikira ddala nga n'abaana abalala tebannajja bonna boolabawo bano bolaba bakidandala bano bamukaaku bulijjo abeewaana bani basooka kukola kintu kyabwe ng'abaana b'e Makerere okuviira ddala mu people power bali mu people power movement nga n'ebibiina by'obufuzi tebinnalowooza butugenda kwegatta ku Kyagulanyi DP Buloko tenalabika bo be basookera ddala abo ekigambo people power ne bagikola era batambulanga abo Dr. Loyo oyo golaba yatambulanga nnyo ne mwami Kyagulanyi sentamu era bw'otunulira okunoonyereza okulungi obola beetuuma ekigambo kye baali bajerega ennyo Kyagulanyi kigambo kitegedde principal kiva mu bayizi ab'e Makerere obola abamujereganga bagamba ti principal abeera waki principal abeera wa university bano abaana be baleeta ekintu kyabwe yembeera eyo nga balina Kyagulanyi noputabuukidde era ne Lubongoya yegali emu eyo Makerere in fact ne Ssenyonyi ajjaawo oluvannyuma ate nga Balooyi bajja dda era nga bebekwatakwata ne bagamba tugenda kukola ki katuneyo ssente wano nze ndowooza tibamuwa omukisa lwa bintu bisatu ekisooka future y'ekibiina oba ogirengera tibwomutwalayo kati n'omwaka ogujja n'omulala osomutwala ki omutwalayo kati ate bw'otwalayo banaabala waliwo gwolaba nti ndya ŋŋenda nga takyalina future mbyofuzi ge mazima amatuufu waliwo bandya ŋŋenda ekirala ye palamenti yennyini olaba nga obuyivu bwe busobola okumweyimirira abadde dokita abadde guild president nambemu akalulu Kawempe South kazeeko obugombe wakati wa Dr. Roy ne Nyanzi bano abantu bano bonna tubalage kibasobola neera kyekyandikoleddwa
oba tugende mu mugongo tukasimbe mu mugongo ekyo nakyo kiveewo kati chairman Nyanzi muganda wa president w'ekibiina yawangalirako mu DP n'amala n'abeerako wa movement ne NUPs n'agibeera ogutali musango era chairman Nyanzi yesimbawo kuba MP Kampala Central ne yegwanyizaako ku kifo ky'obwa meya yomu ne yegwanyizaako ku kifo kya Kawempe North ewase Girinya era yomu yazze ku kifo kya Kawempe South abadde yakulira kunga mobilization mu NUP era ekifo kye bamuseseetuddekoko okumuteeka mu bifo ebirala of course bamutadde waalina obuyivu bwe kubanga yasoma international oba biki ebyo bamutaddemu era degree yagina mu international relationships webityo kakati era bamuwabya internal affairs ndowooza kakati bw'otunuulira mwami Nyanzi engeri gy'azatambula yandibadde mulungi naye lwakuba nti olumu ebimutambulirako bwe tuba tunoonya ayinza okuta propaganda fe omanyi we tuba tukola gundi zino ddala nga tukuta constituency okimanyi tugituukiramu ddala terugiyitamu nesooka n'obuuza abantu ba wansi kiki ddala ekiri eno mwami Nyanzi enkiiko azikubawa azikubawa nti twamulabyeko ko nga bamugoba awantu abo baate be balonzi abakola ki abatuufu abalonzi balina okumulonda kati newe nandibadde mwagala nnyo newankubadde mwagala nnyo nyinza obutamuyimirirako kubanga we muyimirirako mba ndeetedde wa movement okumpitako wa movement yono Nantale Nsereko bamuyitani oyo Nantale oyo omukyala ali Hajati Hajati Nsereko mba muleetedde okola ki okumpitako lwaki ampitako nti buli wempa gundi kubanga ono omukyala movement naye alina byakozekozeko wansi alina obubina bw'abakyala buki bwawadde zigomesi biki ebikozesebwa ntamuza kufumba kakati bweddira mwami Nyanzi atali wa Mukawempe South atali wa Mukawempe South fena tumanya amaka ga mwami Nyanzi wegali mu north amakulu ate tumanyi mwami Nyanzi amaka ga makadde wegakola ki Kawempe South si waayo kubanga sikakasa nti ayinza tubuulira nti nze nsula ku mayumba gaagwe ndi wanneyiba gundi saagala tuddemu kintu Bashiri kye yakola tukizze mu bantu be Kawempe South kubanga ne Bashiri teyali waayo yali werubaga yali werubaga nendaga muntu yaliko lubaga era Bashiri teyeronda ssebo banga ne Munyagwa yali we Makindi ne Munyagwa yali we Makindi we bali ne lwaki eyo constituency kati njagala olwaleero beenunulemuko abantu abakawempe South ate nga n'ekibiina kyennyini kisobola otunuulira ensonga eno tuleme kuddamu kola nsobi eri kubanga atali waayo twalaba we yatuukayo yagamba nze eno najja kusuubula nze sirina waayo n'abasuulawo ye ne bamuwa ekivangata kye n'agenda n'akola kye n'asirika bw'otunuulira Dr. Loy okuva mu bajudi president we tuba tumumenyaamenya azayina ebintu byakola olumu nga biyamba ku bantu olumu n'okuyamba ku universities ebintu bino byazaakola kati waliwo nabadde noonyereza waliwo gundi yaba yabanaye badde bagiyitaani newerera abaana Mastercard Foundation baleeta y'omu kale twayizaga nti yeyaleeta
naye y'omu ku kakiiko abali mu kakiiko akatapinga mwabo abantu okubakkiriza okwerya kati abaana bali mu 7 okwerya abaana bali muki mu 7 kitegeeza kuba kusaka bebo ku mulembe gwe kati kitegeeza aba ataddemu amaanyi agaki ag'enjawulo bw'oba tunuulidde Mbalala we yasooka okufuna guild president wa NUP y'omu of course ye eyagenda ku university Mbalala okusobola okuteekawo amaanyi ge okampaininga guild president oyo okujja wa people power kugereza ku Mbalala kuba gye ntegeera obulungi people power kwolwo baleeta na mwenda oba 12 kakati bw'otunuulira Loyi enkola ye ate ayina ne strongo polls kwayimiridde kwogamba nti wano tusobola omwesigamako era n'akalulu mu ngeri y'obutakwonoona ng'asobola okujjawo kubanga Mwayima wazimenyeeko ko nti omuntu dokita eyasoma ng'ali Makerere ng'abeera Mulago emyaka 5 nakati nga gyakolera Mulago yo yennyini eyina polling station eyaayo kitegeeza munda kitegeeza ayina badokita eyo Kawempe South gye tulimu ayina bannansi ayina n'abalala abalinga ebyo abagwa omwo n'abatuuze ba Mulago abagenda okumulonda kakati gwe n'owatamuwa kaadi kuba kakati nze nkuba wansi n'enkuba ne ku kitebe ne bw'otamuwa kaadi senga anajja independent tetusuubira nti Nyanza ajja kgenda mu Mulago akkirizisa abasawo bali omulonda nga balina dokita munnaabwe kati polling station zo mu Mulago hospital ekyo nkimaze ezazinako enkizo kakati Makerere University yali guild president yasomerayo Makerere eyina emiruka 4 university emiruka 4 egyo ku Makerere balina abalonzi 1,400 ayagala kusomesa kati Nyanzi ulira Makerere University anti kati njagala ndage akulaga Loyi njagala bacha basomu Makerere University balina emiruka 4 we yali guild president mu miruka 4 balina abalonzi 1,000 meka 2,400 balina gumunya wandege na kanana ekiwulira wandege yawali kanana okusinziira wotwalabye kakati 1,000 omuntu yali guild president we Makerere ng'ate yakola ebyannaggwano ku university ne bayivu banne wagendawo bakiraba mangu ne bagamba omunnaffe nayo omwana wange asobola okukolera mu anti omwana wo yajjira side ki ate omwana wo ye gwogamba nyinayo omwana wange fata bamulengera okusiza kwali be bamuparadinga fe tumulengera ngowe side yeri yayo kyamu akala tajja kumoburayizinga kimala bw'otunuulira nti emiruka egyo gyonna gwe n'onaajuliza nange nyinayo omwana ngenda kubuulira sakozi abantu abajja ku saidi ese bajja ku yakitaawo baba banjawulo okitegeera kati ono munnaabwe babadde mu kintu kyabwe kati nkukkirizisa kati awo mbadde nkulaga amaanyi waagayina ekyokubiri ono omwana w'otunuulira ekitundu ekisinga okubeeramu abalonzi mu Kawempe South ayinza okuba bwayise tu yesinga okubeeramu abalonzi abaki abangi mwakulidde mwakulidde ate ng'akuliddemu nga mwana omwetowaze w'empisa ennungi agabe ekyokulabirako mwana wa gundi asomye mwana wa gundi yeekutte bulungi waliwo n'abantu abakulu abakadde mu bwayiisa omwo abagamba nti mu Kawempe South abagamba nti bwe tugenda ewa Mulago tusangayo Dr. Loyi oyo ye waffe abo nga tebali Makerere tebali Mulago abo nga bali muziwandege yoomwo bali mu bwayiise tu ne mu bwayiise wano nga bagamba nti bwe tugenda e Mulago tusangayo Dr. Loyi yani ye waffe kati tunuulira ku opinion y'omuntu akuumira obulamu
oba akumira maama w'obulamu omanyi famire eyo yonna eyinza okuwa oyo akalulu nebikwano gye gyonna nti taba kuba oyo maama teyandifunye eddagala mulago ontegedde kyenkugamba kati nekyokubiri kati ng'ogyeko ebyo byonna muyivu ng'omuntu ekyo saa kyomwogerya kuba dokita ali mu mbeera ekyasobola okuguluba okuzoganya era ali mu mbeera ekyasobola otuma tudde wano kati tudde wano kati tudde wano kati tudde wano kakati chairman Nyanza alagirwa nga Kyagulanyi amulagidde mu speed eyo kubanga naye yezimbako ekitiibwa nga ye ne ku kitebe wali omulaba yali yeteekako olukomera ontegera kyenkugamba chairman Nyanzi yali badde mulungi okukola emirimu gy'ekibiina ng'agikolerawo mu kibiina munda ate nekyokusatu ekisembe kino nakyogerako ne ku pulogulamu zange enkadde chairman Nyanzi si muganzi mu bantu ago ge mazima mujja kibuusa amaaso mujja kiraba bamuleme kiraba nekimani omanyi waliwo kibayita okwagala tebakukaka kibayita omukwano ogwo oli naakulabako naawulira ng'akola ki ekyo chairman Nyanzi takiina so nga ate asobola okukola emirimu emirungi mu kibiina ng'agikolera munda era n'ekitiibwa kye n'akisigaza mu kibiina kuba eno gye yazze ffe sayidi yaffe eno gye tuli tukuba tooki mu bwenkanya kati abakuŋŋamba singa chairman afuna kaadi waliwo abayinza okwekyanga ne bagamba katukayiire owa NRM bajja kuba bakagabye oba owa NRM asobola anti ekyokusooka chairman Nyanzi si wa mu Kawempe South ekyo kyekisooka omukuba ate owa NRM alimu wa mu Kawempe South chairman Nyanzi talina bubiina bw'ataddemu maanyi mu Kawempe South ate owa NRM aliyo alina obubiina bw'ataddemu amaanyi kati oba ojja omuntu alina projects endala kuba kadi wegikwata n'ogiwa chairman oba osudde looyi bw'osuula looyi abamu abalooyi omanyi nti badokita b'emulaga abasinga obungi basobola okuba nga ba movement naye kimanyi basobola okuwa looyi akalulu wadde balonze mu 7 ne bagamba nti ono dokita munnaffe ekyo wakikubisizaamu ab'emakerere basobola okuba ne basobola okuba nti ono good president abo bayivu ne basobola okuwa nga akalulu tebakawadde na Kyagulanyi naye ne bagamba ono munnaffe kati gwe buli wokyusa nojja looyi ayina enkondo ez'amaanyi omwana waabwe owamuli ate takoma kuba mwana wamuli ayina ne byakoze okiwuli abaddewo buli w'omujjawo bwoti n'omuseetula kadi n'ogiwa chairman Nyanzi basobola abantu okunyiiga oba obadde bali abasawo ab'emakerere abaki obutasonyiwala oga ntwatekinze basi tuteekingire ddala wano ndowooza tujja kweyongera topic eno gigaziya next time okubira ddala toki naye nga tugenzeko ne ku ground tulabe ekituufu naye sakozi nze kyendowooza abantu nga Banyanzi balinde ebifo ebirala kuba gye biri Nyanzi asobola okubeera RDC ekyamuswa asobola okubeera RDC singa NUP ebegenze mu buyinza so nze nsubira nti kwaya twagala buyinza baleke abantu in fact Banyanzi abo begatte mu kumobilizing okulaba nga government evaako basobola okufuna ebifo ebibajyamu kubanga ani sofuka jeno mu government inge tutowayira sakozi kyekizibu kyo owayira aina kube ekyala DC Nyanzi okimuwa teba awamuvuganya oba omusedde bw'abaamu ebitabo ne mwekiri Nyanzi mu government ya Kyagulanyi ng'abadde mobilizer ng'akikubye bulungi RDC oba omusedde oba tomusedde ekyo kyefuba Nyanzi mwe bagwa omuwandiisi wa kooti botafire otegedde kawo bakawo balinde ebyo oba tunidde bamwine oba tunidde bamwine ne Nyanzi ani asinga okubawo balonde kati bamwine baba asobola okubeera ku bwala diso ngamba mu Nyanzi tabuulira balinde obwakawo omusawo w'ebisolo ku district Nyanzi nayagamba ono muganda wa gye tugenda sakozi ate akyagala naye nze nkubalidde ebifo ebitonotono bwe tugenda mu Makerere eyo yokka eyina polling station 16
ebifo ebironderwamu 16 Makerere yokka kati ebifo ebironderwamu 16 ebyo wobisuula muguluka okiwulira n'ogenda mbwayise twali abayonza kati kamala kubuulira sakozi bwe tuba tukola ebyobufuzi tusooka ne tubala ekika ky'abantu betuleeta bwe tumala ne tubala obwagizi bwawe buli batya ku gulawundi mu bantu kibiyimiridde kitya ekyo kikulu kubanga gwe tojja kwagala muntu ku kitebe ng'omwagala ku kitebe naye nga mantaliyo anyway tujja jongerako kuba tulina okugenda kati tugenda tandikawo okugendako mu constituency direct nga tukola ki nga tubuuza abantu muntu ku muntu agamba tugende wa Shamimalende yakomyewo ebintu bikaye nezaala luyulika ebintu bikaye eneyo kaadi eriko obugombe Shamimalende yakomyewo kakati ekaadi ya Shamimalende ne Zahara Lulika eya Women MP Kampala nze kyenjirabako nupu erina omukisa gw'amaanyi omukisa gweyina nti erina bakandidate abalungi bakuba nti ebiseera ebisinga beteeka mu bifo olumu abamu batagwanidde kugendamu ng'olaba omuntu yandigenza oluusi ku kifo ekirala nekigaziwamu ate n'atabaalira awalala kakati ebyo ebuzibu tukola ki bwe tulina kubanga n'ennyanza oyo gwe tuba twogerako singa yagenda n'atugirayo eri ku ggombolola gye bamuzaalawa eggomba n'agamba nzize kuba eggombolola eggomba abaty abameya wa ggombolola osanga ekyo yandikitugiddeyo naye ogenda n'obasanga nga beefuutise wamu naye kati nga nzira ku Shamimalende ne Zahara Lulika njala okusooka okulisaayo Shamimalende tiyavuddeyo n'akomawo bulungi era mukomawo bulungi amaanyi bagamulaze ku kisaawa abawagizi bamwaniriza era n'atulaga nti akyaliwo alina ku maanyi era abawagizi akola ki bamuyita Maama Kampala naye Shamimalende bwe tudda mu mazima amatuufu ng'oyagala nupu etambule era beebo begamba bakyalina future ey'obyobufuzi n'okutambuza ekibiina kyomulaba nga yakakola ekisanja kimu ate ekisanja ekyo kimu kye yakakola kibaddemu ebizibuzibu abadde agenda mu ddwaliro bw'avaayo bw'akomawo bw'agenda mu kooti kwegamba abadde nnyo mu kutayira in fact ayoba nga tasetolinze na nnyo ku bintu byakukolera abantu banna Kampala ebimu okitegedda olw'embeera eyo ebaddewo kakati mwe tudda mu ky'okumuwa kaadi olaba nga enkizo y'okumwongera kaadi ekibiina kisobola okugenda mu maaso n'okutambula nga tekiriimu kusikamugwa nze ndowooza Shamimalende okumuliza kaadi kiba kirungi bwe tuba tetunoonya bifo nga tunoonya ekibiina kye tutunuulidde nti mu 2030 kinaabeera kitya okitegedde tulina okusigaza abantu nga Shamimalende nti bw'omusigaza abaddewo alina professional ye ey'obwalooya emirimu agikola egy'ekibiina ate asobola okusigala nga era emirimu gyamutwala ku kitanda gyali ate asobola okusigala ng'ekifo ekyo akitukuumidde kubanga bw'oleeta nti kati kambe Zahara ze Shamimalende asobola okujja independent awo nawe tuba ku kiri kya nnamba emu okuyuzaamu obululu oluusi NRM awe ekuyambira nekola ki nekubba naye nga kyandibadde kya mugaso abo abantu okwetaggulula buli omu n'abeera gy'akola ki naye bwe baba tebasobodde nze ndowooza kaadi bandigiwadde Shamimalende olw'embeera gy'eggambye ti bw'otunulira future ya nupu ey'omu maaso agirina bw'otunuulira professional ye ey'obwalooya ebyobufuzi tubyetaagamu abantu nga ne bwe mba mugenze mu gavumenti mwetaaga balooya mwetaaga basaawolereza ba gavumenti nga mugenze mu gavumenti mwetaaga basaawolereza mwetaaga abalamuzi Bamalende bwe bajja oyingira mu gavumenti yaki ne bwe mugenze kakati bwe tudda ku mukyala Zahara Lulika mukyala Zahara Lulika simwogerako ng'atamumanyi in fact ye mumanyi n'okusinga mukyala Malende ti mukyala Zahara Lulika abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka 15 ng'ali omwo abadde mu byobufuzi bya Uganda emyaka 11 yasooka n'abeera mu DP era mu DP bwe yabeeramu n'abeera kansala bwe yabeera kansala
ekyamaanyi ennyo kye yakola nga kansala kwali kujjamu Lord Mayor ebiseera ebyo gwali baagala ennyo Lukwago Obwesige nga NRM egamba nti baliwa abasobola okusayininga wano Lord Mayor tumuggyemu Obwesige. Abamu ku opposition abakwatanga empapula nga zibasula mitwetwe yali mukyala Zahara Luyika. Era ne bajjamu Lord Mayor Obwesige ekisanja ekyo kyamala ekyemyaka etaano nga tali kuki nga tali mu system gali maanyi ga mukyala Zahara Luyika. Era awo Sewanyana we yakolera nnyo erinnya kubanga ebiseera ebyo Sewanyana yali mu kanso n'abuuka ku mmeeza agenda asikeko empapula omulamuzi ezimugamba nti temujjamu Lukwago ki Bwesige. Lukwago n'amala emyaka 5. Ekirungi ne Zahara bwe yakomawo mu kalulu ako naye tebamuwa nga bamulanga okujjamu Lord Mayor ki Obwesige era egyo emyaka 5 Zahara Luyika yagituula. Ebiseera ebyo Kampala yali ekulirwa omukyala gwe bayita Musisi. Kakati Musibwajja beebaza Zahara Luyika omulimu gwe yakola bamwebaza bamuwa okuba wa physical planning nga yakulira abantu bonna bazimbe ebizimbe mu Makindye division. Omulimu ogwo government yegumawa bwe yagwa mu kalulu bagamba takomyewo bamumya akalulu olw'okuba yajjamu Lord Mayor Obwesige ne bakwata ekifo ekyo ne bakimuwa era yakifunamu ssente empitirivu physical planning yakifunamu nnyo kubanga yagamba ekyo kizimbe awo temujja yasayiningako ne bakimuwa ne bamuwa ekifo ekyo okumwebaza. Bwe yamala omukisa ne gujja NUP n'agiyingira nemuwa kaadi banga jukira abantu abagenda mu NUP abadde bonna bagenda kibinja nemuwa kaadi n'ayingira mu KCCA n'ayitamu bulungi era ye speaker wa Kampala. N'ayingira KCCA nga ajide ku kaadi ya NUP era je myaka je 15 gyamaze era ye speaker wa Kampala. Kati saawa zino ayagala okujja ate ajjewo wano yesimbe mu Kampala wali Shamim Malende. Owa speaker abukoze bulungi ba government yali yagala. Government yali yagala speaker nga bagamba Lord Mayor wabanga yakubiriza enkiiko ajja kuyisangawo ebintu byetwagala. Baga tulina okulonda ekifo kya speaker. Era in fact Zahara yasoose okuba speaker kubanga luli Lord Mayor yali akubiriza enkiiko. Zahara yasoose okubeera speaker ayamba government yeno okutambuza ekintu. Okitegedde bulungi. Zahara ne bamulonda okuba speaker era bagamba nti mu kulondebwa kwa Zahara okubeera kuba speaker NRM yakinamu omukono nga bwolaba erubaga erubaga waliyo gwe bayita mbeera ze era Bobby yayomba nnyo n'agamba ti batulyako bati ekifo ky'obwa speaker nga ffe tusinza abaki abakansala erubaga. Kakati na wano bagezaako nnyo okulaba nga Kampala ono ababeera ba speaker ba Kampala babeera nga bakiririza mu bintu bye Kampala byekola ki government byebeyagala. Ne tujja ku Kitebi wane wagwe Kasasiro bayita batya Kitezi bali bagenda okusoma okusoma report eya Kitezi. Lwaki Kitezi avuddeko Kasasiro kubazala ye speaker okukuba abantu okwocha olukiiko lwa Lord Mayor olutulako kataabu ONUP lwali lunoonyereza nga lulaga nti ba minisita ba Kampala President Museveni be yasiba emivunyo gye baakola gye gyaviirako abantu b'Ekiteezi okwokyebwa ku ki abantu abo okwokyebwa Kasasiro n'abagwera n'abayiika n'ayiika n'abookya. Olukiiko lwa Mayor ne lukola okunoonyereza kwalwo ne lugenda mu KCC lusome report lwaki Kasasiro yassa abantu. Mukyala Zahara Luyika nga speaker yalemwa okubiriza olukiiko olwo.
era lipooti teyasomwa. Era yagamba nti lipooti badde balina nfu. Anti wuliriza linako lipooti yali olina okusomebwa mu State Council. Lwaki eyabana betugamba nga abatuufu bakataabu NUP nga abali ku lukiiko lwa Meya bwe baali bagireeta basome bagambye nti bannange minisita gundi teyagula kyuma kino, gundi teyagula kino, gundi teyagula kino. Zahara Lulirika yalemesa gundi eyo gisoma ye nga sipiika. Era walabe ngumi awo ne batekawo abantu ne balwana okukakana nga lipooti tesomeddwa. Ekyo yakikola. Era yayiwawo omubiri. Ekyo nakola ki? Nakikola. China ekirungi kye nti amaze mu myaka mu byobufuzi emyaka gye 15. N'emyaka 15 tolaba wocho ogamba ti kino kigenda muleetera amaanyi okumuwa kadi ya Kampala. Okitegedde? Era ajja kukola bulungi kubanga emyaka gye 15 gikutemedde nga bwe gikola ki. Kadi Zahara bw'abanga oyagala muwa kadi olina kusooka kumutwala n'omwoza n'ofuna jiiki n'ofuna n'omwoza n'avaamu obuntuntu obwo obujja butambulirawo obwo obwa yero obwo bugenda bubeerako obumutonnyatonnyako abeeramu nabwo nnyo oba kitegedde. So naye kati engeri gyakoze ku ssente kuba ssente azirina ssente azikoze okitegedde. Ne Katikkiro yasulanga ku nyumba za maama we. Katikkiro Charles Peter Mayiga yatambisanga ku nyumba za maama wa Zahara Lulirika. Ayinamu ati Zahara tomuyita mwangu. Era bagamba ku lipooti y'ekitebe eyo obutasomwa mbu waliwo akaagwawo nagamba sipiika abo tobakkiriza kukola ku kyakantu ku kya ssente Zahara tomuyita muzanyi, ssente azirina. Ate ye azikoze ng'omuntu okusinza mu bifo byabaddemu. Ate ebyobufuzi asingira ddala Malende. Amusingira ddala bino katuka okalera talina gwe yali akoledde kubanga naawe mu KCCA pozi waliwo omuvuuka omu mukwano gwange era awo yesimyewo kadi ya NUP abadde yamuwa obwa driver naye nga talina nnyo kyagamba kyalina abaana bakuliutinsi. Kadi ya Zahara neya Malende yakomyewo. Kakati abantu abana abatuwuliriza nze biseera bisinga obungi bwema nteesa kuba bano bombi ba NUP nze mbandaga obuzito bw'abamu olumu n'okubuuka kw'abamu. Malende abadde woman MP ekisanja Kiramba owa Kampala eyajja ne tumulonda akoze omulimu mulungi mu kkooti ogw'okuwolereza abaana nga munnamateeka. Ekisanja kyamaze mu palamenti ekitundutundu kyakyo kigambiddwa nti abadde mulwadde ekisobola okuba nga kituufu. Ekitundutundu kyakyo kigambiddwa nti abadde mulwadde ekisobola okuba nti kituufu. Naye omanyi nze ntula nnyo ku palamenti awo olumu ku muntu ow'amaanyi nga MP wa Kampala omukyala omanyi constituency z'abakiikiridde ng'ate palamenti eri mu gundi ye yennyini. Omanyi constituency z'abakiikiridde aba asitudde constituency empitirivu maki ndioka tulinawo mmeka? Alina 9. Ziba 9. Alina 9. Zonna muziri 9 kweri. Nakawalubaga ziri 9. Wamwe Makindye. Kakati botunuulira Anna Kawali Munosi ne South. 9. Kakati botunuulira 9 guno gwakiikiridde naye Shamim Malende obukugu bwe nga bwe nti obadde mu kkooti mu palamenti sirabye ko nnyo ng'ateesa naye ekyamulonza omuntu wa Kampala kukola ki? Kulonda kukiikirira banna Kampala.
era okubateeseza mu parliament okutuusa ebirowoozo byabwe. Kyatakoze bulungi ekyo njala tukkirize tugaane mwenna abatulaba. Akoze kiriwa? Kyatakoze bulungi. Kakati bw'otunuulira Shamim Malende yennyini ng'omuntu kyakoze obulungi akiikiridde bulungi bafuutu soja mu kooti. Naye ate abamulonda si bafuutu soja bokka. Anti tukuba tochi wagazi. Tukuba tochi wagazi. Kampala si abafuutu soja bokka. Kampala si abafuutu soja bokka. Newankubadde abakiikiridde ekyo akiikiddeko kawaayiro katono. Kukyamulonza bangi abeetaaga saavisi z'amalende. Ab'obutale. Okuyimira nabo ku parliament aba ifrizi. Bonna beetaaga saavisi ze. Okiwulira? Kakati oyo nga wetuvaawo awo olumu aba aganaaga minzaani eba eyimukanga bwekka yalabiddwako ng'akomye naye nga alina olubuto walabye otya? Nange nalabye abaana bagamba ali lubuto. Bagambye ali lubuto. Simanyi naye waaba yabadde lubuto kitegeeza kibadde kimulwaza lubuto. Waliwo abantu abalwala nga balina embuto. Naye yalufuna ataate. Alina omusajja bwe. Kati kyekibuuzo ekinene. Naye osanga badde afunamu akangubanguba. Kati ekirala ekintu ekikulu kino kiri mu State Council mwennyini. Saagala mwami mawajje Kazito ku Lukwago na Idi akasulire Zahara Luyulika. Speaker. Emivuyo gya Katale emivuyo gye State Council gyanoonyerezebwako abakugu bonna Kaabe Lukwago yennyini ne bagamba nti omuntu avunaanwa ali atya era omuntu oyo avunaanwa ye Idi n'ebikolo bye byonna era president n'akola ki kubanga kyalaga nga ne Zahara tannajja waliwo enkola eyali ezzeewo eyali erina okukolebwa kasasiro oyo nga Lukwago yennyini awaako obujulizi naye raba Idi abaaliwo ebiseera ebyo ne bakiremesa kati bakisukuma wa sipiika ate okiwulira nga ne Zahara tannabakola ki nga Lukwago yennyini yawa obuki obujulizi era ne bitambula mpaka ku Idi ono nga ze era nono n'akikola ki n'akiremesa nga Lukwago yennyini yawa obuki obujulizi. Nzikiriza Lukwago nange bamulemesa okusoma lipooti naye bagimulemesa n'ogisoma ku CBS baba yali agiina lipooti eyo State Council kale bali balina giwuliriza oba ggwanga bamulemesa n'ogisoma ku TikTok ewuwe oba ku balometa akaasa mmeme. Tukakasiza ku ki kubanga senga bayuza ekipapula ekyo nti Zahara yaleese abantu ne bakiyuza wakiri Lukwago lipooti yali nti kangisomera ye balina kopi emu yali gisomedde walala kitegeeza waliwo ekkobaani wakati w'abatukulembera mu kutuzannya obubadi olumu obutamanya kituufu mu saidi zonna kati awo nze ekikolobero siyinza kudda Zahara ne mufuula jirikiti kagenda okusuula embwa efudde olwo n'enkitimbula ku bano bonna balukwago kubanga mu nsi ezikulaakulanye era ez'amaanyi alaali kino ekintu kyali kizingiramu Lord Mayor ekyakiteezi nga kizingiramu Idi abo be basookerwako mu nsi ezikulaakulanye okiwulira ne bapulaana ab'ekibuga ani akulira akakiiko ako. Kati ekirala bw'oba tunuulidde abantu bano ababiri amaanyi gaabwe galiwa? Amaanyi gono gali mu mateeka Shamimu era n'alisobodde okumanya nti olw'okuba nti munnamateeka yalifubye nnyo okukozesa obumanyi bwe okukola amateeka amalungi mu palamenti wakiri n'aleetayo egundi emu n'agiyimiza ku fula ya palamenti nga ye munnamateeka bw'aba tannakikola abaamu obu okkeerewa abaamu obuzembe. Kati Zahara amaanyi ge gayinza okuba tegali mu mateeka naye gali mu mobilization ennyo
Okay. Bwe tubanga tumobilizing ekibiina nga kyeyongera amaanyi olumu twetaaga omuntu nga Zaala nga tunoonya abawagizi okweyongera amaanyi kubayo energy agiyina ne be banaatwala mu makooti tumwetaaga kyokka naye banaatwala mu makooti kyokka ate omulimu gwa Zaala nga takulembedde ate gusobola obutabaawo so Samimu waatabaawo ate omulimu gusobola okubawo mu kibiina kuba ebibiina biba ne balooya bannamateeka b'ekibiina nga bwe bali era nga bakola omulimu omulungi nga balina ku pelolo za bibiina ekibiina ekito kimwetaaga ti omukulembeze amobilizinga bw'ati wadde ne Samimu Malende tusobola omusigaza ne waatabaawo okujjako nga tugaa ntulwanirira kafo kali kokka ebyo nabyo birimu obubadi okujja nga tugaa tulwanirira kafo kali era bwe siba mu kafo kali sirina kyenkola eno ono bw'aba mulungi mu mobilization ng'ono mulungi mu kooti nga tunoonya mukulembeze wa wano bonna tubeetaaga bagabanye kati era tusobola obasigaza tusobola okuddiyo nitumugamba nti gwe kooli munababifuzi omulungi ate omobilizinga bulungi abantu okujja sayidi yaffe Zaala kulembera n'omukwasa kaadi Samimu Malende oli mulungi nnyo mu kuwolereza abafuutu soja okubajja mu bunya bw'empologoma kubanga tekekyalina makomera zino Lion Dens kakati olw'okuba nti gwe oli mulungi nnyo mu ekyo kale nno ffe tukusigazza ku kibiina nga munnamateeka w'ekibiina tukuyina era bw'osasulwa bakupeloolo okiwulira kati okujjako awo wabeerawo omuntu agamba ndi nze sirina mutima gwa kibiina kyokka kino nkyesigaliza bwe mmala okukuba tooki eno nenjikulateera ku mmeeza njiterawo kibiina nsigazaamu na kano abantu bano bombi bano balaba bombi beetaaga kaadi tekuli alina maanyi nga ge kaadi gwegwako yagenda okuba owaki naye temujjukira temwerabira nti mwami Museveni bwe batuuse ku Nisa Kabanda ye Nisa ajati yagambye temumwesimbako yagambye temumwesimbako yajja kuba MP si kuba meya ajja kuba central ajja kuba central yagambye temumwesimbako ajja kukiriwa mitalukanga abadde RDC Lukanga yagenda okujja kuba MP okiwulira kati oba tunuulidde oyinaga oyo temukola ki naawe obulamu awamu tebamwesimba Lukango bannanfuma kwaba kyali misango nawulidde nanfuma kwaba ababiri kwaba ababiri gwe baleeta nawulidde nanfuma gwe baleeta simanyi kwaba ababiri kakati bwe tunuulira ebintu bino byonna nga bebitambudde nga tukuba toki mu baana ababiri mobilizing ani agenda osinga mobilizing e Kampala ani agenda osinga okunga abantu mu Kampala oyo omwana kafulu Zaala akunga nnyo kyokka jukira ono Samimu Malende MP abaddewo tayinza kubula bawagizi naye alinamu abatini kino olwokuba nti abadde mu kifo naye tusobola okusooka mu myaka gino kuba jukira ffe twagala bukulembeze kati olwokuba twagala bukulembeze tetwagala bifo twagala ki bukulembeze twagala abantu abasobola okumobilizinga abantu n'amaanyi gonna ne babaleeta ku site kakati Samimu yateredde oba yazze lwakuwulira Zaala anaasobola okuyiriba oba taasobole tuyinza okumuteekako wali ne tugezesa ku ono tugenda kukwata buyinza Samimu osanga banaabeera ba igijjo ba Anthony Geno kuba buyinza bwe twagala ffe tetulinga bali bannaffe abalwaniyambo tuwadde opposition emyaka 2 simanyana twabwekwata embali nabo enjala okusooka okuterezaamu manyi bwe tuba twogera ebyobufuzi bino bintu bya ggwanga era eggwanga kwe litambula tubyogerako nga bwe twogera bakubya abayimbi nti Samimu Malende yayimirira mu parliament ng'ayogera ku nsonga z'abasibe
abaana abasibwa kubanga yali akulembera era n'awaayo lipooti abaana engeri y'empisa gye bayisibwamu basula bubi abamu bali mu malwaliro. Sami Malende yalabika ku fulo era ekyo n'akikola. Ekyokubiri wamala okulembesa lipooti ya KCCA Lord Mayor yayita olukiiko lwa bannamawulire n'alusomera lipooti era lipooti olwamala okufuluma kwe kukwata ba Idi ne babasiba. Ekyokusatu bwe twatunira ebyobufuzi nti bw'otunuulira waliwo ekintu kye tugamba okukwata ekifo okinyweze nti bw'oba olaba omuntu w'ekifo nga mumaze okifuna kuledde e Kampala ng'ekya Shamim Malende bw'oleetawo Zahara Luyulika ne Shamim Malende n'omuleetawo n'owe NRM najja awo nawo tutunulawo fe abalaba ebyobufuzi ti abantu bano watya nga bonna bagudde oba ofunyemu okitegedde kubanga abantu bano tetukebera mitima gyabwe. Osookera kaadi n'ogiwa Luyirika Shamim najja ki independent oba n'ogiwa Shamimu Luyirika najja ki independent kubanga yeekakasa ni mobilizer muki mulungi. Awo ffe tutunulawo ne tugamba nti obutagenda mu ebyo byonna okireka n'ogamba nti waliwo we tugamba nti wano tunuddewo ne Zahara bakuzaalawa webakuzaala tosobola kutugirawo constituency kuba naye ali mwaka Nyanzi yasooka kulya ebipande by'e Makindi nga MP ng'avuganya Musiri David nga ali wamu ne Sewanyana nga bonna bali awo era yakuba ebipande bingi nnyo ayagala kola ki kukiikira Makindi nga MP oba kitegedde Makindi n'afudukawo n'akola ki n'adduka. Kati bwe tutunula mu bintu bino naddala ebyobufuzi Malende we Kawempe Munakawempe kakati bwe tuba tunula mu byobufuzi tetutunuulira tutula n'emiwaatwa we tuyinza egiyinza okubeerawo okufiirwa ebifo tugizibye tutya oba kitegedde. Kati bwe tumala okumalamu emiwaatwa egyo ne tumanya kiki kye tukoze. So nze yensonga lwaki olaba nti ebiseera bisinga ngamba nti abantu bandibadde bewa space. Ekirala bw'oba omaze okuyimiriza gundi oyo ng'omaze omuteeka mu kamera n'agiyiga n'agitegeera kati ate bw'otandika n'oga nti atono katumugyewo ate tuddemu tutendekewo omulala ondabanga ekiba kitatugattako mu struggle. Ate ekirala waliwo ekintu kye tukola ne twerabira abalonzi bo bagamba ki kuba bino byonna tubikola naye abalonzi be bannannyini babaka abo ffe tubeerawo nga batunezi bansonga naye abalonzi mu Central bagamba ki bagamba nti ani Shamimu bamukooye bakugamba bo tebalabye ebizibu bye era bwe tutunuulira omuluka ogw'eruwafu B mukyala Zahara gy'avaayo abaayo ayina kyabakoledde kubanga abaayo nabo gye bali ate mu byobufuzi bino abantu bano ababeerawo batunuulira ne baga nti Zahara kino na kino akoze eki akikoze. Naye okubeera sipiika n'okubeera nga toyina kyokoledde bantu kubanga sipiika alina obuyinza obutwala abantu ne bafuna emirimu ku KCC. Ekintu ekirala kyenjagala okulongoosaamu zegande ayinawo abakozi kiri bwe kiti Kampala City Council ye KCCA eyina executive director omulimu gw'omukulu ogumanyi be bagabanya emirimu n'okukola ebintu byonna City Council byetaagisa okukola ki. Ono sipiika kyayinza okukolako ekyamaanyi abayambi be abatono ennyo Katonda amutisa ate gwagaba uliriza nze lebo kwemanyidde byofuzo olaba Lukwago ayina mubeere enguudo ayinamu abantu 10
abeera enguudo nga yagenda n'agamba oli nze byobuzi sibinyumyako nga n'agenda n'agamba ndindako nzikiriza mwami wakyayogera mmalirize Makindi mbulira mu Lukwago gwe yatwala okwera oluguudo ndinda mmalirize tetuli ku Makindi teri mu Kampala nakyo nja kikubuulira bwe tumaliriza yakwata abantu nze byobufuzi banjogera fakiti soogera kusuusuuta nedda sebo tetujja kumulamwati tubuulire olaba Lukwago meeyo mulamba talina maanyi gagaba mulimu era sibagamba siguyina ate sipiika yaguyina we tunatandika ebyo nti gundi bulaza kankubuulire tujja kutraka we tunatandika ebintu ebyo nti gundi atwala abaana bakole bafune emirimu kitegeeza ojja twala n'abantu abatagwanidde kukola ki olwokwagala twala abaana kukola kakati abantu sakozi bwe buzibu mufuna temuwuliriza ate nga temumanyi emirimu egivunaanyizibwa ku iddi mu kesisi mulimu emirimu egirina empapula titwetaaga empapula mu kesisi mirimu emirimu egy'okubanga ekimotoka kya site kanso nze mawe okukwata ekibaafu n'enjiwa ebisasiro ku motoka ya site kanso seetaaga bbaluwa kati bwe buzibu nti temufaayo kusooka kumanya mirimu ki gye nkola ki sipiika tagigaba kampani eyoola kesisi eyoola ebisasiro home clean gundi awandiika ebbaluwa sipiika oba meeya n'agamba nti abantu abo 5 lindako nedda nze ekikulu siteesezamu bali bajja kiraba nti abantu bano 5 home clean bampeera emiki ng'asabye emirimu akozesa ofiisi y'okusaba n'asaba era ne bali bati bakikuwa bwe tugenda ne tugenda mu Luwafu zone in fact wenjaga tutandikire kugenda ku ground boluva ku court tugenda ne wanyeko oluva ku court zenjala tugende ku ground obagambe bukyabera kansala yakola ki mu myaka emeka 5 so nze byovuzi bwe nditunuulira bwento kyatisezala kinene sakozi nze njagala abantu bampulirize abantu bampulirize lwaki ogamba nti tugende mu Luwafu tubuuze nti ono bukyanga abeera kansala amazeeyo emyaka 5 abakoledde ki okiwulira naye notugende Wakaliga Lukwago wenyini wasu nogamba ono abadde mmere emyaka 10 n'egyo anti balukwago otabula byebibu bali mu kanso ono atabula ono galinga tabula akoze eki njagala nomulage bali mu sekitemu mulage nti wali ayinza kyalina kukola we tuneekwasa nti tawadde baana mirimu ekyo gye gimu ku mirimu gye si mirimu gye naye ayina obuso egije gyagikoze anti ogwo gwe mulimu ilifaki nakyo kankubulire yes ilifaki nawo kankubulire malende yawo agabye emirimu omulimu gwa kansala kansala akola ki kansala Edi kyobaba nabagamba mfuna obuzibu omulimu gwa kansala obukosi mu nkola entuufu tegwawukana nnyo kuba ne kansala akwata birowoozo by'abantu bakiikirira okubitwala ku kanso nti ffe ku saidi yange gye nkiikirira twetaaga kino okiwulira era wamala obitebolinga kati kanso neetunulamu nti bano bagambye kasasira abatta bano bagambye kino bwekiti bano bagambye kino bwekiti bo ne batunulamu kuba tebabikola mulundi gumu newankubadde obitebolinze bo balondamu nti newankubadde ono akirese kino naye kino kyekibadde kisinga okuba ekyetaavu olagawa okiwulira njagala nyongera basomesa mutegeere kati soogende mu Luwafu wokka
lwaki agenda mu luwafu nga bonna bali mu city council ne Lukwago wetulatuuka ku ekyo lwaki ayagala kansala akole ennyo nga nena yatakoze paati ya Lukwago teriyo mwebalire ddala sitegeera gye buliko paati ya Lukwago kansala ayagala akole okusinga mmeeya tukwatagane next time mu kadinisa k'ebyobufuzi naye nga muzima adda ayina ebintu musebo kansala yalikoze nnyo kuba yajja mu Lukwago obwesige Lukwago lipoti yagisomera ogamba nti kezi yakolanga ku NBS naye n'atakwata mbaganda be bayiwamu NBS yali akisobola lusebo temuddira kintu kya ggwanga